banyabo ne banyabo ne bwoba mugagga otya ng'olina obukadde bimeka naye nga weetoloddwa abaavu ng'weetoloddwa abaavu 99 nga gwe mugagga omu gw'obeera omwavu ow'ekikumi. Enjawulo wakati wa Bungereza ne wano kiri nti eBungereza ne bwoba mwavu otya obwavu bwo bukoma mu nnyumba, bw'ofuluma obeera ng'omugagga yenna. Obeera nga queen, onyumira obugagga bw'ensi, enguudo ovugira ku nnungi, bw'ofuna accident oba bufuna ki, amalwaliro malungi, amasomero malungi. Naye ate wano ne bw'oba mugagga otya obugagga bwo bukoma mu nnyumba yo, bw'ofuluma oba mwavu nga bano ba Eddie Mutwe. Ne bw'oba na ssente meka, ne bw'oba n'obukadde bimeka ng'obutadde mu nnyumba, ofuluma enguudo mbi, amalwaliro mabi. Mwalaba omusajja aponye yatuguza emmere mu COVID wano, bwe yafuna accident bamuteeka naye ku seminti ng'abalabye. Tugezaako okukyusa baganda bange, kyekyanzijayo nesimbewo. Ebigambo bino bye nabigamba bano abaana ne bagamba kikola. Eddie Mutwe yalaba oba oli awo nyinza okuva ku bwakinyozi, nange nembeera ne saluuni eyange, nyinza okuva ku kyekyaleeta ababooda abo n'abantu bonna nga tebeesimbyewo okutugoberera. Era ndi musanyufu nti baganda bange abalala bannabyebifuzi batwegattako, ate nga mbakkiriza mukuba mmanyi bagezi, kuba mmanyi bino ebintu babiinamu experience, era kyova olaba tekyampa buzibu kubawa bifo. Mukadde wange Dr. Bed nsonyiwa nkuddiŋŋana, naye munnange nze nkusinga okwagala ku Honorable Mpuuga, yenze namulonda okubeera deputy president. Yenze namulonda okubeera leader of opposition. Nze namulonda okubeera commissioner. Naawe nze nakulonda mukadde wange. So bino sibikola mu bukyayi bannange, nyinza obutakkaanya nammwe, naye tutunulire kinene ekitusinga, kuba kino kye tukiikirira kinene okutusinga. Bano abantu batutunuulidde, batulinamu essuubi, ate bye tukola kati bano abaana bato balaba bye bagenda okukola. Abantu tebawuliriza by'obagambye, wabula bagoberera by'okoze era batulagira ku bikolwa. Kyova olaba tufuba okumakinga sure kyetwagala okuwa Bannayuganda tukitandika n'okikola obuyinza bwennyina obutono. Kyova olaba nnwanyisa enguzi, ne bw'oba muganda wange, ne bw'oba mukwano gwange, ne bw'oba wakitiibwa otya naye n'okola ekikyamu. Engeri yokka gye nsobola okugamba oyo Gaddafi nti tokola kikyamu ng'alabye n'omulala mugaana okikola. So kyekigendererwa baganda bange, njagala okubeetondera bwe mba byenkola bibanyiiza, naye nyongera obbayo beetondera kuba sigenda kulekera awo. Nja kuyimirira ku kyemasuubiza abantu, sigenda kolagana na Museveni, sinagenda kunyumya na Museveni mu kyama. Museveni kyayagala okwogera nange kyonna akise mutu lwatu. Ffe betudimandi nga biri simple, twagala free and fair election, kulondanga kwa mazima na bwenkanya. Twagala tuddiza abaana baffe nga abasinga yabakwata eno Masaka, yabakwata eyo wammwe, yabakwata eyo wa, abaana babuza abaana ba Buganda tebalabikako. Tubaagala oba balamu babatuwe tubatereeze, oba bafu babatuwe tubaziike mu ddembe. Twagala okulaba nga ssente z'eggwanga tezibbibwa mu nguzi. Muze mulaba nti tulina parliament yaffe naye yafuuka clearing house, nti sipiika asobola okuwitwenga sente biliyoni 4 gwe ziteeka ku akawunti naawe ojja zijjayo zindeeterana. Bino biri open, nti n'ava ku ekyo n'agamba nti ekyo tukimala kyekiriwo ekibbibwa n'amabaati ne bagabba. Kati basebo ne banyabonze bwe mulaba nga nemeddwa wano Museveni kuba ekooti yaziwamba, parliament yagiwamba, buli kimu yakiwamba, ne ngamba naye Museveni amaanyi gano agajjawa. Ne mmanya nti wano badikiteeta sente bazijjawa Bulaaya. Njagala bategeeza buli ali wano abangibwa miliyoni 2.5 n'omwana omuto. Esente ezo bazeewola mu linnya lyo, gwe ino zisasula oba omwana oba omuzukulu. Bye mbagamba bya mazima. Buli Munnayuganda n'oba olunaku olumu abangibwa miliyoni 2.5. Sente ezo zivaawa bazeewole Bulaaya nga gwe bateekayo nga collateral. So ne ngamba ate nze Bobi Wine gwe bamanyi banda badda ku TV. Ne ngenda ne ngamba ab'e Bungereza temuddamu kuwa Museveni sente, ate muyina amateeka agakwata ababbi. Tuyina speaker mubbi, tuyina president mubbi n'abalala. Kyova olaba olwavaayo nga Anita Mongo bamukaba ne banne. Nyina essanyu bategeeza nti mu kiseera ekitali kyawala, kuba ne Museveni okutta abantu baffe n'okubawamba naye twamutwala mu kkooti y'ensi yonna, era gye bujja naye
ekibaluwa kibakuntu nekijja kuyita sinti tetumwagala naye twagala abannayuganda okufuna eddembe lyabwe era nze mu busobozi bwange nkola kyensobola mbawagulu nga mbasaba bannange munsabire bino mbyogera naye simanyi bbanga lyengenda kumala nga ndi mulamu kubanga bwe mbagambye bwe mba nwanyisa omulabe nwanyisa mukono gumu sirwanyisa ebiri kuba nyina okuguguna omulala nyina ogulekayo baganda bange bantema enteega nyina okukola kyensobola okulaba nga nabo mbalwanirira naye nyina essuubi nti olunaku lujja kukya lumu nga tuli ku mukolo nga guno nga tubeetondera nti basewo ne banyabo biri bye twali twakkanya ne bagambe biri bye twacankana ne baganda baabwe baatereeza lyessuubi lyange. I refuse to give up on my brothers. I refuse because manyi nange lwakya lumu ng'enviri zange emyaka 5-6 egiyise enviri zange zaalinga za Masinyo oyo nali sambala masuuti nali neeyimbira music wange naye olw'obwetaavu bwaliwo nenvaayo tetwagala okuteeka mu baana abalala bonna bonna twagala tukiyigirize bato baffe Mukama tuyambe ne bakulu baffe bakiyige mwebale nnyo bassebo ne banyabo okumpuliriza sembayo beetondera olw'enneeyisa ya mukulu wange naye tujja bitereeza Ssaabasajja Kabaka wange tweyanze the President National Unity Platform tujja kuyimba